Mbalamusizaako mwenna abalabi ba The Final Channel. Amanya ni Dobos, Helene Shading ankasiba wano Oman. Eriwo yakutiisibwa era nga bwomanyi. Badidde muganda waffe yayimba akayimba ke nga byayimba birala bone bakateekamu endowooza bo gye baali basuubira nti ye yaabwe. Kyendabye endowooza buli linnya ne bwoba sebo wayimba ku Eva ajja kuvaayo agambe lwaki wannyimbako. Naye nze endowooza tulina kuba wamu nga bwe tuli bwe tuti bantu kwataganire wamu. Abasajja bano badidde ensonga enkulu eziruma eggwanga balinafuyizo ditusa ku busongo obutini bwo. Kati oza atema omusajja ayimba akayimba munanta. It is The Final Channel, alongside SPV Graphics. Olunaku olwaleero nno lubadde luzibuzibu. Waliwo omukulu gwe bayita Gerard Kiweewa. Gerard Kiweewa ono naye yayimba oluyimba lwe bayita Nantaba, naye nga yakwatibwa oba yakwatiddwa ndowooza lwabadde lunaku lwajjo agende annyonnyole kiki yali ategeeza n'oluyimba luno olwa Nantaba. Ebintu nno bizibu. Uganda erabikanga kati si yakuzannya oba olina ekintu kyonna ky'opostinga oba ky'oteeka ku mukutu gwo ogwa social media, bambi please olina okubeera nga weegendereza bubaka ki abakulu bwe banaategeera. Waliwo ekintu kye bayita freedom of expression. Naye waliwo yansomesa n'angamba freedom of expression eno ekola senga eba terina gwekosa. Mu butuufu mu mulimu gw'amawulire oba music kiyinza kuba kizibu nnyo okukola statement nga terina gwekosa. Naye kyebuuzibwa emukosa paka ku ki, paka ku level ki. Kati omukulu Gerard Kiweewa bayimbi banne Dr. Hilda Mani baani abo bonna babaddewo nga bagezaako okulwana okulaba nga omukulu oyo ateebwa. Era kankweggulire ino erya mukulu Gerard Kiweewa oyo. Kati Nantaba ali omu mu ggwanga ye bannaye vidiyo yateeka mu kifaananyi kyani ky'oyinza okugamba nti kikino. N'olwekyo tusaba bannayuganda yonna gye bali babeere bagumu bongere okuguma n'abayimbi mu kino kye mulowooza mbu kya Kiweewa buli gy'oli kijja. Kiweewa avumyani mu luyimba luno? Ayogedde ku nsonga ki? Tayogedde ku Mwai Museveni, tayogedde kwani ne bamukutte musajja watwali kireka kati ali mu kubonaabona. N'olwekyo abayimbi tumanye ti omusango ogwazzibwa gulabika gwa Naggomola. Munywere. Kyomanyi muganda waffe Kiweewa agenda kuvaayo, tulina bakanso babiri ne dokitale ne yeegasseeko ku balooya. Si bwe kiri baba? Ogwo omusango gwa Kiweewa nze ngenda okuwoza era tetugeetwagamu looya yenna. Njagala tukwate line ku line nga bwe tuziba nnyonnyola. Ogwo omusango gwa Kiweewa nze looya. Era njagala bategeeza bwe baba bamanyi nti bagenda tutiisatiisa. Jibade basirise. Kanso waruka. Zeteri yamanyi. Ndi mumalirivu nnyo ndi mubi nnyo. Nja kufa n'omuntu akwata ku taata wange. Ebyo Nantaba byagambye jjo mu taata wange ayogere naye taata wange talina muntu gwagenda kwogera naye teyeetaaga Nantaba nabadde waawo nga bagamba akole statement bamukubire. Omuntu ayagala okuzannyisa eno. Nja kufaagana naye. Nja kufaagana n'omuntu ne taata wange. Era nze Nantaba ayagala aveeyo atunuulire. Ambulire taata wange amwagaza ati. Nantaba kane mukabujinga atwabire kuba bagamba linnya balera batumanyira bumanyisi kanjogereko eri eggwanga kino nkirabanga gavumenti egezaako okutiisatiisa abayimbi okubajja ku mulamwa tuve ku reality tutandike okwogera gavumenti byeyagala okuwulira tetujja kukisobola n'olunaku n'olumu. Ekisooka nze sisomangako mateeka siri munnamateeka ndi musajja muyimbi ono ye looya honorable agenda ate abeebawokota bafunye looya ng'ate MP nze guno omusango nsobola n'okuguwoza nange nsobola bulungi nnyo okuguwoza nga tetufunye na looya yonna. Kiweewa okubeera nti nno ayimbye nti Nantaba Kiweewa okugamba nti Nantaba n'atateekako linnya ddala lyonna n'atakola vidiyo ng'erimu Nantaba eyo photographic interpretation yagikoledde abakulu yabawadde enfu atasi yagikoze no gikola the public makes it gokola audio n'omuteekayo abantu ne ba interpreting nga buli omu na interpret ne bwabanga yagikoze naye temuli mulinnya nti Nantaba erinnya ddala yani situlimanyi kakati temuli linnya ddala yani era kanso walukaga ye Nantaba ani twagala mangu nnyo gavumenti ebintu bino tabiri. Mpuliriza omwogezi wa poliisi ku mawulire ag'essaawa 3 ku makya ennanga n'agamba nti Nantaba ye complainant. Tugenda
okukyusiza nantaba emmundu nantaba nze bannange nkyengezako bagamba president agenda I'm calling upon bayimbi mwenna ba artists mwenna bino ebiteekateeka bye byatuteddeko Smile regulations bitandise okuluma nga Dr. Hilderman bwagamba nti bana abasajja batidde nziramu mbagamba nti bwe tuba tulina omusango gwe tuziza munayiwe kwekwekera mutugambe nti abayimbi mmwe ba artists mmwe mwakoze kino na kino bantu mmwe mbabuulire zino regulations ze baalese bwe tutuule waffe buli omu n'atula n'asirika this is the time kati bitandise okuluma mukyamazima constitution ya 1995 etuwa eddembe okuexpressinga freely ojja kinyonyola mukuba wasoma ngamba wanye bannange regulations ze balese zitandise okuluma bayimbi mmwe musituke muve mu comfort zone let us stand up and fight for what belongs to us honestly public webeera bagwala ba TV sawa zino inankugamba kubuuza kiwe wakoze eki everyone is listening to that song nantaba woods nantaba batujukiza embeera za Idi Amin weyawangangusa Byron Kawadwa batte Byron Kawadwa olwokuba akoze omuzannyo olimba lwa Wankoko yeno alowooza nti luyinza okuba lumukosa abasajja basebadduka ne babawangangusa ne bagenda e Nairobi olwokuba yalowooza nti kyayimbye kiyinza okuba tekikkiriziganya ne bitukola mu ggwanga kati batandise okuteebeeza kati kiwawa yayimbye eki kati abasajja bano kitegeeza olunaku olwaleero Bazonto ne Kiweewa tebibatambulidde bulungi baganda baffe abo abali mu entertainment business muba mukimanyi tubasabire ebyabasobako bibe nga bitererezebwa n'ekirala nti ab'amateeka ekintu ekimu ekikumye President Museveni mu ntebe kwe kuwuliriza yes mujja gamba omusajja ayogera biki naye President Museveni bwe mba mujjukira amawulire edda nga gamukuba mu katuuni ye nga takirinaako buzibu simanyi where has the tolerance gone now kiki tolerance erazeewo eyo omanyi President Museveni woba omwetegereza overtime nze nkuwa ensonga lwaki ndowooza nti afuze Uganda ebbanga ddene era nga wakyaliwo abantu era abamwagala kuba tosobola kuba president nga mutuufu tolina bakwagala President Museveni yateesaako nekkonyi okulaba nga olutalo lw'engulu luggwa bw'otunuulira abasajja basinga okukola nabo kabe omukulu we owa social media baalinga ku monitor nga bamukuba nnyo naye alina omutima ogwo oguwulira n'agamba wesanga boogedde kino lwakino ne batereera era ojja kulaba nga mu gavumenti ya President Museveni mulimu abantu bangi abali mu UPC abali mu DP nga alina omutima ogusonyiwa waliwo omutima ogwo ogusonyiwa mu President Museveni kyasimanyi mu bano abakola oba balina omutima ogwo ekyo kyesimanyi kuba kati ndaba nga freedom of expression eringa ekendezebwa abakola ku radio oba TV waliwo obeerawo nga UCC ekufuukidde ekyambika amateeka teeka kuteeka kudit binti no bannayuganda baabusinga eddembe lino ery'okwogera lye baateekawo eddembe ly'okwogera nkimanyi you have a right to speech oba a right of expression kiyinzika okubanga bannayuganda balikozesa bubi what has happened to the tolerance of President Museveni ng'omuntu kubanga ekyo ky'omutuufu bantu bangi fulufiga ebigambo byavuma President Museveni oba Shibaga Kato sisuubira nti bano abakulu abakwatidde olwaleero baali babyogedde nako nga bagamba president naye olaba nga bali ate akolagana nabo kati kitegeeza tomanya katusabire Bazonto tusabire ne Kiweewa ebintu bino bijja kutereera I know President Museveni ng'omuntu alina tolerance katusuubire nti n'amateeka gajja sobola okugumiikirizaamu abakulu bano wabeerawo ekisobye babagambe bugambi kino mwayisizaawo ne wano mwayiseewo naye nga tusaba bateebwe eddembe ly'okwogera gavumenti eno yalituwa era ne kugina emikutu internet biki ndowooza y'emu ku achievements because gavumenti eno yakwatira obuyinza waaliwo radio emu ne TV emu naye olw'enkulaakulana mu tekinologi mu nsi yonna actually naye era waliyo ensi ezimu nga tekinologi ono pulira nga nsi z'amaanyi nga tosobola mukolerako kyoyagala nga Uganda weebadde eri kati simanyi oba Uganda
yasazeewo ekoppa ensi ezo nga zagisanyusizza naye nze ndowooza bwe tubadde bubi naye kati waliwo okutya ku social media oba tekinologi ono abantu ge boogereramu okubeera nga kati ali censored nnyo. It is the final channel. Kantekeyo ka video ka mwana muwala ono omulabeko. Mbalamusizaako mwenna abalabi ba The Final Channel. Amanya n'eddoboozi Helen Shadi nga nkasiba wano Oman. Timukola kyamaanyi nnyo mwebale kuwookinga Mr. Zanel. Tweyanza nnyo okutuwa amawulire buli kanyomeero ntwanga gatuukako ate era mu ssaawa tusobola okumanya ekiri mu ggwanga buli wamu. Tweyanza nnyo abalabi namwe mwebale kuwookinga temujjanga okwo. Ate naba kusubscribinga please tosuwa bambi nyigawo kadde kambagaizo nako lunch Helen Shadi nga omane wenkasiba. Big up The Final Channel. Nawe walina ka video osobola okukampa nenkateekako kateekeko obenga nawe abantu basobola okulaba ne Final Channel ogiwaane ogitijjise mututijjise bannaye twagala emitwalo 10 tulina emitwalo 7,114 tutambudde baganda bange mbebaza mwanzijja wala paka wano wetuli. It is The Final Channel. I'm out.